Period ya Christmas ne omwaka omupya nga gutandika waliwo ebintu ebitagenda bulungi ng'abantu abamu baalumizibwa bafuna ebisago mu shows ng'enkuuka ne shows endala ezaaliwo. Tusazeewo olwaleero nti ba artists Pallaso ne Alien Skin abali mu nsonga eno ate nga ne ba promoters ekibiina kya ba promoters kyababanize oba kyagambye tetujja kuddamu kubawa mirimu kukola. Ffe wano tusazeewo nti naffe ekyo tukikirizaamu baani weeri era nga baani eno ejja kubeerawo emyezi 6. So myezi 6 nga ba promoters abantu bano tebabawa mirimu. Ne tugamba nti kino kirungi nnyo kubanga kijja kuyambako okulaba nti ba artists ate tebaddamu kuleeta kajagalalo ku bivulu. Ne tugamba nti bannannyini venues awakolebwa ebivulu ne ba stakeholders abalala bonna tubasaba abantu bano temubawa bifo kukola shows zammwe era temuba hiringa oba temubawa mirimu kubanga baperforminga, kubanga eyo yengeri yokka egenda okutuyambako okomyawo empisa mu ba artists n'okulaba nti bakola ebintu nga bwe birina okubeera. Ekyokubiri, twalabye nti ku bivulu ebimu artist bwajja negangaye nombale bagamba abo bayitewo nga tebabacekinze mu abapoliisi wali mu city. So ne tugamba nti tekyaliwo kuttira artist yenna ne group ye ku liiso, buli muntu alina okuyita mu kumucekinga okwa security. Ne tugamba nti ba artists tebakyajja na group nnene kubanga abamu babadde bajja ne group abantu 20, 50 and so on. Tusazeewo nti artist abeerenga ajja n'abantu 4 bokka okumusupportinga ku show. Tusazeewo nti police etuyambeko okukwata abantu bonna abali mu kuleetawo akajagalalo mu shows ezibaddewo ez'enjawulo. So abantu bonna side ya Alien Skin, side ya Pallaso n'abalala bonna be tunategeera nti bakola ki obujagalalo babeerenga bakwatibwa bonna kubanga ekyo kyetaagisa okulaba nti abantu abasafaringa, abantu abakosebwa mu bujagalalo obwo bafuna justice oba obwenkanya.